Mu lesson quote eyokuna tugenda kutunulira obulamu obutaggwaawo, ekibi n'okufa, gattako essuubira ebiseera eby'omu maaso. Okwagala kuleeta obwenkanya n'ekisa, ekibi kireeta kufa. Tugenda kutunulira enteekateeka y'obulokozi nga bwe yabagibwa Mukama waffe Yesu Kristo. Olutalo olunene olwatandikira mu ggulu ate mwattu nga lugenda maaso n'okuyinda ku nsi kwe tuwangaalira. Kati buli lunaku tulwana ne wiiru yaffe okubeera discipline. Yo badde okimanyi enti kano yakutondera kubeera mulamu emirembe gyonna. Eddembe lyenga Katonda yaliteeka wali ajja alokole ensi. Ye abaffe Mukama waffe Yesu Kristo okimanyi nti yakkiriza okufa okutufiirira nga n'ekibi tekinnabaawo. Ku lunaku Adamu ne Kaawa baayonoona, Kristo we yeeyimirira okutufiirira. Tusaba bakadde b'amakanisa, abasumba baffe okugattako n'abavubuka enjasa b'eggulu abasoosula ebyawandiikibwa. Lesson wiiki eno katuyigire ku bigere bya Kristo. Omulungi mukwana ali ku FBN, amazima agatekyunguddwa, nkwaniriza mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Weewale nnyo okuba nti otwegasseeko mu program Lesson wiiki eno wetuyigira ku bigere bya Mukama waffe Yesu Kristo. Nze Yonasaani Matovu Munagomba akubuuzaako ate nga mpangali eri mu ssaza lya Ssaabasajja eri e Buddu. Ndi wano n'abaweereza ba Katonda nga tugenda okutunulira lesson namba 11 we tugenda okutunulira end-time deceptions oba obulimba deceptions obulimba oba okukyamizibwa okw'ebiro eby'enkomerero oba okw'ennaku ez'oluvannyuma. Wakati wano ndi ne muganda wange mwesigwa Enoch okuva eri ku Mount of Olives enaalya era nga yakulira abavubuka ab'oluuyi olundooza bamutumiddeko era naye abatumidde nange mbatumidde. So nga te wali awasookera ddala tulina musumba waffe Musumba Yobu Kimbugwe okuva ku Makerere University Seventh Adventist Association. Sebo tukwaniriza nnyo nga tunagenda mu maaso sambuuze ku mulabi waffe ate tubeere nga tweyongerayo. Bassebo oba maama atulaba njagala okwanirizaako Mukama waffe Yesu. Mukama yeebala akuumye okuyita mu wiki wakati akulabiridde akuliisiza akunywesezza. Obulimba buno bwe tugenda okuyigako bugenda okubeera mu kiseera eky'enkomerero. Wandibadde weteekateeka kubanga ensi yonna Bayibuli egamba nti egenda kusinza Sitaani okuggyako abo bokka abatono abawandiikibwa mu kitabo ky'obulamu. Kintu kikulu. Obulimba buno bugenda kutwala abantu era bangi babuyonka butaaba. Kwegamba buli mu bulamu bwabwe batambula nabwo. Nsaba Mukama akusaasire nga tweyongera okubuyigako obeeko lesson gye wejjiramu. Mulabi nange nnyongera okwaniriza akaseera ke tulimu ka luvannyuma, obulimba bungi obuli mu nsi leero era nga kyandigwanidde gwe omukristaayo omanye biki bye wakkiriza era otegere Bayibuli biki byesomesa. So okusaba kwange kuli nti onyweze Bayibuli yo ogibikkule ogisome era nga tugenda okuyitamu wano beera ne Bayibuli yo towuliriza buwuliriza kuba naffe tuyinza oba nga tukulimba kisoboka naye ate Bayibuli gy'okutte oba ogitegedde nga ne mwoyo akulungamiza terimba. So nsaba Mukama abanyweze nga tugenda okusoma buno obulimba obw'enjawulo obuli mu nsi osobole okubulaba n'okubutangira okuyingira eri gwe n'ab'ennyumba yo. Weewaawo kituufu nnyo. Tugenda kuba twewombeeka tuweeyo okusaba ate oluvannyuma tubeere nga tweyongerayo mu maaso. Muganda ffe Ssebo nsaba tuweeyo okusaba. Kitaffe atwagala tukwebaza nti gwe wagamba olituzuukiza naye ate omulabe asomesezza abantu tebajja kugenda direct nga baakafa. So nsaba Mukama nga tugenda okuyiga leka ebyawandiikibwa bibeere kiriya, leka ebyawandiikibwa bibeere byangu byakutegeera era omulabi waffe yenna Mukama wabanga aliwo omuntu yenna abadde atandise okutwalibwa zino enjigiriza enkyamu tukusaba omulungamye era omutegeeze Bayibuli byeyogera era byesomesa era byewandiika Mukama. So nsaba nti omwoyo wabeere naffe atulungamye wabanga aliwo ebibuuzayo Mukama biddibwemu mu puroguramu eno era olw'abaana b'okuba n'okukkiriza n'okuwummula mu ggwe Mukama nsaba okibakolere okwagala kwe kuli mu nnyonga na Yesu Kristo. Amiina. Amiina. Weewaawo muganda weebale nnyo okutuweera esaala eyo. Kati tugenda kuba tutunulira okukyamizibwa mu biseera eby'enkomerero oba mu biro eby'enkomerero mu biro eby'oluvannyuma. Kugenda kuba kungi tetukyewuunyisa nnyo ekyo. Lwaki?
kubanga waliwo olutalo lunene Nsi. wakati wa Kristo ne Sitaani nti Sitaani ali mu ssaawa ze ezisembayo Bayibuli egamba nti asse gye muli ng'akimanya alina akaseera katono so kati agenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga abantu ababuza waliwo n'obulimba obwaliwo olodilaayi buli gamba omukazi nti okufa temulifiira ddala so subira ogugwenda beera mukono munene nnyo Sitaani gwagenda okukozesa okulimba ensi yonna ate nga n'abayigiriza bamubuuza kyekiraga nti osembedde okudda nabagamba mwegendeze kuba ngemu okukyamizibwa obulimba bulibira bungi bakuba bali bakristo b'obulimba bannabbi b'obulimba bayibuli egamba nti olw'obulogo bwe amawanga gonna gaalimbibwa okawulidde ako eri mu kubikulirwa 18:23 lulaga bulungi nti because of her sorcery all nations were deceived so tugenda kulaba nti waliwo obulogo obw'enjawulo obw'ebika eby'enjawulo Sitaani bwagenda okukozesa okukyamya abantu okuva ku mazima era ennyiriri zino nsaamukiriza ensooka ensome nga tunaba kugenda mu maaso olusooka luli mu kitabo eky'Abakolinso ebbaluwa ey'okubiri sula 11:13 tuuka ku 15. Pawulo agamba bw'aba alabula ekkanisa eno nti kubanga abalinga abo be batuma ab'obulimba abakozi ab'obukuusa abeefaananya ng'abatume ba Kristo so si kyamagero kubanga ne Sitaani yeefaananya ng'amalayika ow'omusana kale si kitalo era n'abaweereza abo bwe beefaananya ng'abaweereza ab'obutuukirivu enkomerero yaabwe eribeera ng'ebikolwa byabwe ezo njaye tubiwulire naye kati waliwo ebigabira biri mu Timoseewo ebbaluwa esooka Pawulo bw'aba awandiikira Timoseewo amulabula mu ssuula ey'okuna olunya olusooka agamba nti naye Omwoyo ayogera lwatu nti mu nnaku ez'oluvannyuma walibaawo abaliva mu kukkiriza nga bawulira emyoyo egikyamya n'okuyigiriza kw'Abasetaani simanyi olaba so these are doctrines of devils omuzungu bw'akiyita kuno kwe kuyigiriza kw'Abasetaani kwe tugenda okuba nga twetegereza kungi kulimu near death experience mukadde wange yakyusiza yagambye nti nze nafaako n'enkomawo ng'akitadde mu bukomera near death experience mulimu mysticism obusamize reincarnation omuntu eyafa okuddamu n'azaalibwa mu muntu omulala oba okuddamu okulabika olutasa okulabika ng'ekikere ng'ekinyonyi bulungi n'alabikanga ente waliwo necromancy akiisa ati okweraguza n'okukongojja emmandwa that's puliziganya eno wakati w'abafu n'abalamu then okukomawo kw'abafu n'okulabikirwa okulala oba nti gundi yalabikidde ekiwa mirembe n'ebiringa ebyo byonna tugenda kuba tubyetegereza mukwano gwaffe so weeteeketeeke eno yemu ku lesoni ezigenda otuwoomera weewaawo nga zakulabula anytime what buno obulimba tebukoma kuba bukambwe naye bwa bulabe butwa danger kuyigiriza kwa Sitaani alubiriramu kimu kuzikiriza nsi yonna maybe omulabe fayinza obutategeera bulungi lwaki tusiza nnyo essira ku buno obulimba okubeera obw'obutwa nti omulabe kyolina okumanya bw'oba okkiriza nti omufu gy'ali teyafa kiba kitegeeza asobola okukuwabula asobola okuguidinga oba okuwa direction ate era asobola ddala waba amaze bana betuyita abafu abakomawo bw'aba asobodde okwogera naawe kiba kitegeeza asobola n'okujja ku mazima gaki kyokolaba omusumba afe ali mutugamba nti buno obulimba bwa butwa yeah it's very dangerous ate Sitaani bw'aba akitegesa basoma ku bikulirwa mu bunnabbi nti akoze emikago 3 waliwo ogusota waliwo ensolo waliwo n'ennabbi w'obulimba here is a confederation kwegamba omukago ogw'ogusota ensolo n'ennabbi w'obulimba bigasse wamu naye ng'ayita mu njigiriza zino okiraba awunzikenga ensi yonna eri mikono gye naye tulina essuubi nga tugenda mu maaso nti balirwana n'omwana gw'endiga naye alibawangula so muganda gwe oba otandika twala kulaba obulimba obusooka obusamize buno mysticism tuli mu mulembe
ensinga engeri gyeyimiriddemu oli kyawulira kiyinza okusinga ayinza okitwala n'okusinga amazima agawandiikiddwa era gakkirizibwa abangi. Ekituufu ky'ogamba. Kankuwa ekyokulabirako nti mwesigwa nzuukuse ku makya. Mba nzuukuka ngenda okuwulira buli wenzuuka ku Wednesday nina engeri ennyumba gyewulikikamu nina engeri gyekibugumugumu kyempulira. Ngenda okulaba mpulira eddoboozi erikola ki? Ekyebikiro ddoboozi ekyo kimu. Waliwo bano bagenda ku nsozi ne boolesebwa. Agenze yasibye ennaku ze 3-4 n'agamba nakoze ki? Nalabye gundi nayoleseddwa. Naye ate ekyewuunyisa nga byolabye bw'obiziza ku byawandiika byawukana. Kituufu. Omulabi kyenyagala weegendereze. Omuntu ayinza okwebuuza naye ate ekyogamba Mukama tasobola kwogera nange. Asobola. Mukama asobola era ayogera. Naye ate kyetulaba mu nnaku zino ez'oluvannyuma nti omulaba akitegedde tajja kukoma kukolera wabweru wa kkanisa wabula ne munda wa yagenda kukolaki? Mwali yagenda kukoleramu nnyo. Nti nga bw'ogasa zino firimu ze tulaba n'ogasa n'ezino enjigiriza eziva mu nsi endala ne zijja ne ziryoka zeerunga awamu bwekyo mu bukristaayo ne zituwa mix eyo. Mysticism kitegeeza okugendera ku experiences z'oyina by'oyitamu si kuyitamu experiences by'oyitamu by'olabye by'owulidde ebikuyise mu bwongo obusimu bwo kye bukuwa ne kibikaminga so real nti otandika okurelying oba okwesigama ku bintu bino okusinga nti katugeze omuntu n'agamba nti inze wemba sinnawulira bwe nti siina wendaga. I've met that. Ebimisisenkanye mu bantu bangi. Nti bwemba gundi ntera okuloota amazzi gano natera okunjogerera mbwati naye nga nebyagamba okukola si bya buki. Ekisolo kyansuze. Nsaba otusomere ekyawandiikibwa kino. Mukama atuyambe kyogere okubikkula amaaso. Kristo awandiika n'atuwa olugero luno okuzimba ku lwazi. Era tugenda kwogera otegeera lwaki in light of this. Matayo 7:21 tuka ku 2:7 agamba bw'ati buli muntu aŋŋamba nti mukama wange si ye aliyingira mu bwakabaka obw'omu ggulu wabula akola kitange ali mu ggulu by'ayagala. Bangi abaliŋŋamba ku lunaku luli nti mukama waffe tetwalagulanga mu linnya lyo, tetwagobanga dayimooni mu linnya lyo, tetwakolanga byamagero bingi mu linnya lyo, ne ndyoka mbaatulira nti sibamanyangako mmwe muve wendi mwenna abaakola eby'obujeemu. Buli muntu awulira ebigambo byange ebyo n'amala abikola kyaliva afaananyizibwa n'omusajja ow'amagezi eyazimba enju ye ku lwazi. Enkuba n'etonnya, nkoka n'akulukuta, kibuyaga n'akunta. Ne bikuba enju eyo so n'etegwa kubanga yazimbibwa ku lwazi. Na buli muntu awulira ebigambo byange ebyo n'atabikola alifaananyizibwa n'omusajja atalina magezi eyazimba enju ye ku musenyu. Enkuba n'etonnya, nkoka n'akulukuta, kibuyaga n'akunta, ne bikuba enju eyo n'egwa, n'okugwa kwayo kwali kunene. Omwagala ki kyenjagala olabe mu byawandiikibwa bino nti wetwogera ku busamize buno bwa mysticism abantu naddala bukristaayo bw'ennaku zino buyina endowooza oba eŋŋamba nti nze mulimu negeri gyempuliramu kino si kituufu. Spiritualism ne mysticism njawulo ki? Spiritualism mulimu element nti abaafa boogera naawe. Tugenda kiraba kiri closer to necromancy side. Yes. Mysticism has more to do with my feelings and experiences or experiential religion. Byendaba kati byebingaidinga byebintambuza. Kanyongera oshinyola bwenti nti omuntu aba agambye nti ye ng'omuntu talowooza nti Kristo yakuba abantu mu church nti bakuba empi. Tutanya okiraba ddala nga akaseera ka discipline katuuse. Olina agamba nti Kristo yagamba talina musawo kale yabasobola okukola ki? Okumukuba ejjinja. Nze sirowooza nti Kristo yandimutadde ku discipline naye ate ng'ebyawandiika byogera ki kirala. Feelings zo zitandise okureplacinga amazima gawandiikiddwa mu ki? Mu Bayibuli. Era tukyala nnyo mu bantu ennaku zino abantu tebakyatwala nnyo obudde kusoma kwettannya byawandiikibwa naki Katonda kyayogera wabula oli andika n'agamba nze ng'omuntu si
kati mukadde wange nze mumuzikirize mbabuulire bino byantuukako. Nina mukwano gwange simanyi oba alaba ali eyo Masaka tuyiga naye Bayibuli tuze tuyiga ebintu bituize ku bunnabbi 2023 naye nabimunyumira ayagala abikirize nadiga ku sabbiiti olunaku olw'omusanvu yalinga musaiso genda nga musinze buli sabbiiti naye bino byaŋŋamba bwetuuka ku point eya call nti wandyagadde naawe okwenyumiriza mu kuwumulanga ku sabbiiti nga weera empisa ya Kristo bino byanziramu ekintu ekyo nkiraba kituufu naye sinnakiwulira muli nti nino kikola okolera oyo omu ali eyo Masaka mukwano gwa mulala ali awo mu Maganjo ye twayiga n'alira dda nti olunaku lw'omusanvu Saturday era Yesu yafa ku Friday mu ntaana yali oku Saturday ku Sunday n'azuukira kati n'akimatira bulungi naye naŋŋamba bwe Katonda bw'ali kindaga bwe kwegamba ekisabo kituuka n'enkirooto oba n'enkiwulira muli njagenda mpumule ku sabbiiti naye for now ndi wa Sunday sinnakiwulira oyo asembye gwe twogerako wano ye mysticism. Yes, nti mysticism ekimwawula ku spiritualism si nti waliwo omufu ayogera naawe nedda wabula mu kyo ogamba Katonda bw'anampuliza bw'ati naye ate nga amazima ekyawandikibwa okirabye amazima ogategedde naye nga gwe feelings zo ziri mu kutambuza kwegamba kyekino nti nasabye nempuliranga Katonda mbutufu anzizeemu nga mpulira muli mubiri waliwo ekyenjawulo ekizeemu nga kyakuzeemu kutwala mukyala mwami wa mujjawo okitegeera yes nti akuzeemu gwe kyoyita Katonda akoze ki akuzeemu ate nga kyakuliidingamu kikontana ne Bayibuli naye kambuuzaawo ng'obukristaayo teri room for feeling tetusobola kubaako ngeri gye tuwulira naffe ey'emirembe oba n'owulira nga amaanyi geeyongedde singa obaddeko nekyokoze angwe tugira ku kyawandiikibwa ekyo nti Bayibuli ye determining which feelings to have and which ones not to have katugeze omukristaayo okufiiringa feelings z'obwenzi feelings za buntu sikyo ebirowoozo bikusala mu mutwe naye ate Bayibuli egamba ki nti toyendanga ne mu feelings zino ze tuyina Bayibuli yakugamba nti kati this is a good feeling katugeze okuba n'essuubi mu kuzuukira essanyu lye likuleetera eddembe n'okwesima mu mutima naye ate okuba nti no walwose omuntu omufu byakunyonyo ne bijja ne bituukira no mu bulamu bwa bulijjo zezo feelings ezikuleetera essanyu ate Bayibuli yakugamba oli ku kkubo kyamu kyokka omwanisa wa lesson abantu anagamba mu kumaliriza anagamba nti abantu bangi ennaku zino abakristaayo obukristaayo bwabwe bwesigamye nnyo ku feelings engeri gye bawulira okusinga ku byawandiikibwa era nga kyekireetedde abantu okukola nti abantu abamu bagamba si kikulu nnyo kikyokkiriza wabula kasitoba ng'olina okukkiriza basumba bange ku nsonga eyo waliwo ebigambo bino bye twetaaga okwongera okwawula waliwo kye bayita okukyamuukirira oba okukyamuka nawo n'okukyamuukiriza obiwulira ne wabaawo nekyetwandise engeri gyokola ki gyempulira kati ani gwe tugenda onnenya nze omugoberezi oba nkyamuukiriza kakati neyanza ege muganda wange Enoka ekigambo kino akinyonyodde bulungi nti kubeera kuwulira naye abantu abakristaayo ekituleetera okuwulira tuyina ebintu bye tuwulira mu bantu nga babyogera oba bye tulaba oba bye tuwulira ne tuzimbirako biki bye twagala mu bunafu bwaffe ne kituleetera okubeera nga tukyamuukirira ne tusaba Katonda nga tugenze ye akolenga bwe twagala kankuwa ekyokulabirako bwe mba nga nazaalibwa mu famire nga nsamize ng'era ndaba abantu nga emmandwa bwe zibagwako bwe nfuna ekintu kyonna ekinkyankalanya mba njagala mpulire nga oba bwe ndaba nga waliwo engeri gye ndabamu ebintu tandiko gigeraageranya kubanga ekyo kye mmanyi ne ngamba kati emmese bwe mba ntambula n'enva ewaka bwe nti ne ndaba nga emmese eva ku kkono ng'egenda ku ddyo ku makya
erina ekintu kyekola lwaki tevudde ku ddyo ng'edda ku kkono kubanga omukono gwa ddyo gwe gubeeramu omukisa kati n'otandika okiteeka mu bwongo era ogenda okwekanga nga buli ogenda ebintu bigaana lwaki kubanga setaani amala n'akukwata n'amanya nti ono fala awo ngenda omuweera omukisa alowooze nti katonda yagumuwadde nebeera feeling ekyokubiri olw'okuba nti oyagala kubeera na mukyala otandika okusaba katonda akuwa omukyala naye ng'olinamu kwegamba engeri bwetyo obuteesiga kigambo kya katonda omukyala gwe wandibadde naye kati n'otandika okuteebereza setaani naye kubanga amanyi obunafu bwo atumanyi ye akutega ekintu n'alyoka atandika okukubazisa ng'ono bw'agambye nakati kati kendabye mwendamu wange bulijjo mbadde nsaba naye kati si mukyala kati n'otandika okubala ebintu bye bitali bibiriko okugendera ku feeling n'obubonero n'otandika okuteekawo era kigenda okukakana ng'akukubye engwala mu bufunze ogenda okwekanga ne firimu ze tulaba omanyi firimu kati zikoze ekintu kinene nnyo okupromotinga obusamize abantu balina firimu ze bazannye mu Hollywood nga basoma bayibuli naye nga balaga nti omuntu bw'afa tafiira ddala emyoyo gyogera kati n'ozimbira okwo n'abasumba olunsi aboogera nga boogera lwakuba nti no background yaabwe balabye nnyo firimu kati omuntu oyo ogenda okwekanga ng'alina ebintu bw'abigatta mu ngeri ye nga tasomye bayibuli okwekanga nga mysticism eno yeeyongedde okukulaakulana era agamba nti mu kiseera eky'enkomerero obulimba bugenda kuba bw'amaanyi obanga kisoboka n'abalowooza nti balonde nabo bakole ki alabula agamba bw'ati esebo the position that it is of no consequence what men believe is one of Satan's most successful deceptions. Anti tofayo gwe kichokkiriza as long as okkiriza kasichokkiriza oli yagenda n'agamba nti olunaku lw'owummulirako si kyekikulu ekikulu owummudde olaba bayibuli weevudde waawo kwewummula wonna ekiwulidde he knows that the truth received in the love of it sanctifies the soul of the receiver. Therefore he is constantly seeking to substitute false theories, fables, another gospel. Kwegamba yakimanyi nti singa omuntu ategeera amazima gano n'agasembeza agenda mukyusa kati avaamu amuleetera endowooza zino ez'enjawulo ez'ekikwangala z'aba atwalamu z'aba ateekako kati okulabirako ebiri mu bintu bino nga twetaaga kugenda maaso nti waliwo ekintu kye bayita yoga tulira mu Bajapani naana mu Uganda mu bibiri yoga exercises stretching abwoti owulira mulinga waliwo ekijja naye ate omulabe kinjagala omanye ebintu ebimu omulabe ng'egyabireetamu bijja binyirira naye ate nga gye biggwera ofunyemu kintu kirala tuwulira abantu meditation naye meditation yenna transcendental meditation obaako gye weetwala obwongo bujjemu byonna ebirimu beerawo then ojjuzibwe amaanyi amalala okitegedde so omulabe waffe tekitwandagadde otegeere nti togendera nnyo okuzina ondowooza nabino kuba bikyamuukiriza binyuma ogenze mu kyaki musabye then oli agudde n'agamba zinalabe katonda wali omuyanyumiza kamwebyo ekisole nyimbi wano nti nagenda mu ggulu nayoleseddwa ng'emiyembe nendaba emiyembe eginjira naye ng'emiyembe egyenkanano bwe gityo obumu neŋamba otyo omulala n'agamba nti nze Kristo yandaze katonda yayogedde nange nandaga nti waliwo gundi wange ali mugenda saawa zino ali mukola ki okezebwa naye ate n'omugamba nti kyandika si wekyo genda nagamba nti nze bwenti bwenkola ki I felt it eyo eddiini etambulira ku I felt mpulira naye ate nga tewakitiibwa byawandiikibwa nfu kwegamba eneewulira yonna gy'olina oba endowooza ng'ekontana ne bayibuli kyeyigiriza nkyamu kituufu Yesu yavudde agamba nti si buli agamba nti mukama wange yalituuka mu ggulu wabula oyo akola kitanga ali mu ggulu yayagala so point standard y'okukkiriza si bw'owulira wabula ona nga bw'agamba near death experiences twala kuzoogera ku katono nnyo oluvannyuma tugende mu kuwummulamu kusinzira ku ssaawa ssebo nafaako n'enkola ki nafaako n'enzuukira nafaako n'enkomawo n'ennamuka kyekintu abantu kye basinga okulimbiramu bannaabwe ekimu ku byo lwaki kubanga abantu batya okufa era tewali yali afuddeko
Kakati omuntu akulimba ku kintu kyotamanya akulimbira ddala. Nesi abalimba waliwo yasooka okulimbira wano yagamba nti lw'oligulyako tolirema kufa. Obulimba obwo bukyase nnyo ne mu ddiini bungi. Musumba tokoterezemu katono. Lw'oligulyako omuti guno. Bayibuli egamba nti lw'oligulyako tolirema kufa. Naye ate ye Setaani n'agamba nti tojja kufiira ddala. Kati obutafiira ddala bwe bulimba obusinze ennyo okukyaka wano mu nsi eno. Era wano omuwandiisi wa lesson yagambye nti waliwo kibayita psychochemical kwegamba psychochemical hallucination. Ako keŋŋamba hallucination. Kategeeza nti omuntu bw'afa ayina amasannyalaze agatali ga bulijjo agajja ne gamugwako. Bw'amaliriza n'abanga ebintu tabitegeeranga bulijjo bw'abadde abitegeera. Bannasayansi bwe bagamba. Kaakati awo aba ne bagamba nti olw'okuba abeera n'amasannyalaze n'ategeera ebintu mu ngeri endala, abalamu ne bagamba nti aba agenze mu ggulu. Naye mu ngeri eno amasannyalaze gano wadde gayinza okubeerawo, Setaani ate asobola okuyitirawo. Ye n'atandika okulaga biki ebiri awalala by'otamanyi oba by'obadde weegomba okubeera. Mu kyo n'agenda agatta obwongo bwo n'ojja n'okomawo n'ogamba abantu ddala nga wabiraba. Era mu ekyo mulimu abantu ababaddewo n'alabira ddala nga maama we eyafa nga y'ono, kyokka ng'amulabira ddala nga yeye n'eddoboozi nga liryo. Era waliwo ekibuuzo awo ng'ogenda okubuuza, Yesu Kristo naye yakikakasa. Bw'amala okuzuukira n'ajja, abatume ne bagamba nti guno muzimu. Ne babuusabuusa ne bagamba nedda siri muzimu, mumpe n'ekyennyanja mulina ekyokulya, nga kitegeeza nti ekintu kye boogera nabo baali bakiwuliddeko oba baali bakirabyeko. Yali njigiriza y'amaanyi mu ekyo ekiseera. Mu ekyo ekiseera nga bwe kyali na kaakati bwe kiri nti omuntu balowooza nti bw'afa Setaani ayina bw'agenda n'akola ekintu n'akireeta n'alaga nti yeggwe Yoba ayimiridde wali n'eddoboozi n'alikola naye nga muzimu, nga Setaani yennyini yakikoze. Musumba awantu awo kubanga wawo kyempulira nga biringa ebikwataganye near death experience njawulo ki ne necromancy, kubanga near death experience bale ndowooza ye muntu kubanga fenga kye tuyita okuzirika. Muntu ali wali mu ddwaliro bamutaddeko cupa naye n'abanga takyakola ki tategeera bulungi bamulaba wano alinga afudde azirise. Kati mukomawo n'abaako okulombojja kwawa nti mbadde magombe maze ebbanga 3 ndabye bino wammanga. Si kyekyo kyennyini ekyo tekyawukanamuko ate nekino ekya omuntu yafa n'akomawo. Nanti kati yagamba nti nafudde, gwagamba nti abadde mu ddwaliro kumalayo eddakiika oba amazeeyo essaawa 3 nga tategeera bulungi, naye ye bw'aba akomawo akugamba nti nze bwe ŋŋenze. Gwe gy'olabanga essaawa emu essaawa 2 ye akugamba nti nze ŋŋenze ne bantwala ne mmalayo. In fact kibadde bbanga ddene nnyo, babeera nga abanywi b'enjaga. Enjaga esobola okumukuba n'amala essaawa 3 n'agamba nti eri ensi gye mbaddemu mbaddeyo lowooza mwezi mulamba. Mu kutegeera kwe amasannyalaze kyeŋŋambye amasannyalaze gajja ne gabeera nga ga njawulo n'abanga ebintu abitegeera bulala. Setaani n'alyoka amulaga ebintu n'agamba nti abadde magombe, era atuuse ne mu ggulu alabye bamalayika nga bayimba, alabye Katonda ng'asinzibwa, alabye nga bambadde engoye enjeru. N'olw'ensonga eyo munzikkirize era ansindise n'aŋŋamba genda olabule abantu bange. Kyova olaba nga nkutte Bayibuli. Ekintu kiri kimu, bwekkiriza bw'omala okukkiriza ebisigadde ajja kukusonyiwa. Genda oyinza n'okunywa omwenge, oyinza n'okukola ebirala bye bagamba si bituufu. Nze mbaddeyo, nze nfudde, genda obuuze abantu. Kati omuntu oyo kubanga togendangayo akukwata obwongo, era bangi abatutte abantu aboogera nti nze nafaako ne namuka. Gamba kaana kato kafudde ne bagamba nti akakomyewo nga kwegamba kamanyi ebintu bingi byekwogera okusinga luli kubanga waliwo amasannyalaze agakyankalanyiza obwongo. Kwegamba Setaani n'abakwatirawo obujega mu bufunze. Ekigambo kino nti yagezaako okufa oba yafaako n'akomawo bulimba obwenkukunala abantu obutuleetedde kwegamba okubuusabuusa ekigambo kya Katonda. Kuba yo Bayibuli egamba nti omuntu bw'afa
okutegeera kwawukana naye tategeera biki ebigenda mu maaso batabani be babaako be bakola tamanya ne bagenda mu bifo eby'amaanyi tabitegeera ne bwe kiba kiki kwegamba talina kyategeera naye wano waliwo obulimba setaani we yatandika edda nga bwe twagambye nti bwe mulifa temulifiira ddala wano aleeta ekigambo kino okulayika nti abuzaabuza musumba kasooke tuwumulemuko omulabi waffe nsaba okkirize tusooke tuwumulemuko tugenda komawo nga atwongera okuzuula ebisingawo tuli mutunuulira okuyigiza kwa sitaani okw'enjawulo okukyamya abantu okuva mu kukkiriza. Okuyimba kitundu mu kusinza mu mpya ez'omugulu. Bwe tutyo tusaanye okufaayo okusinza kwaffe okufaananya n'okwo okweggulu. Mu program Yimba Nange nkuleetera choirs singing group abayimbi ssekinnoomu n'abakubi b'ebivuga nga batendereza Katonda mu nnyimba ezisitula ebirowoozo byaffe eri omutonzi. Tosobwa program Yimba Nange wano ku 3ABN buli Saturday okuva ku ssaawa 2 okutuusa ku ssaawa 3. Nange omwanjuzi wo Kiwumulo Aleluya. Omulungi atula mukwano tukulisayo mukuumulamu atukwebaza kuba nti otambula naffe nawe yakatwegattako tukwaniriza mu program lesson week eno tuyigira ku bigere bya Mukama waffe Yesu Kristo. Tuli mu kweyongera okutunuulira okuyigiza kwa sitaani okw'enjawulo. Tukomye mu kusooka twali tumaze okulaba enjigiriza za birundi ebiri. Enkambwe enno munnange zirimu obutwa obuyinza okutta. Ekisooka ye mysticism ekimanyiddwa ng'obusamizi oba okubeera nga gwe gamba okukiza ku kuzimbiddwa ku ngeri gy'owulira oba engeri gy'olowooza so si ekigambo kya Katonda. Then tutunulidde ne near death experience oba okuba nti omuntu yafaako n'akomawo. Kiti oli ayinza oba nga abadde mu ddwaliro awo ekimbe eno kimumutwala bubi nnyo n'azirika nakomona nayeze mbadde mu ggulu nga ntambulira mu nguudo za zaabu. In fact nzabye ng'enguudo za zaabu zirimu ne seminti gananyumya mumanyimanyi nti ne pasita gundi eyafa mulabi eyo nga gyali atambula ne bamalayika n'amini nemusanzeeyo ng'amini sebo omusajja musanyufu ennaku zino eri muggulu ate bamuwa n'ebitiibwa. Kale kwegamba endowooza neya death experience alimu obuzibu bungi nti sitaani aleetera abantu okuwa abantu obujulizi obw'ekikwangala obukontana ne bayibuli. Sori yatunyumira nnyo yali ya mukyala bamuleeta ku rediyo obujulizi muli yali yafaako n'akomawo naye bamubuuza ebibuuzo bingi ate n'atandika okumira ebigambo. Nga tunulira reincarnation kituyita okufuuka. Omanyi muganda ngo ogenda okwogera ffe wane Buganda ekigambo okufa kiva mu kigambo okufuuka. Buganda tetwali tetukkiriza nti omuntu afa. Bwe twalaba nga afudde nga tugamba afuuse. Genda mu maaso ssebo. Omulabi naye woyiga nange.
kyandibadde kirungi newootegereza lesson eno kikyegeezako tulabula gye twasookedde mu mysticism obuzibu obuliyo nti mu kifo ky'okwesigama ku kyawandiikibwa natera kwesigama ku feelings zogwewulira ne tuva wano tulaba zino near death experience omusumba zatunyonyodde nga tetunawumula nti oli ajja kujja kugambe nze tompakanya nafuddeko manyi kyendabye tegwe tobimanyi gwe tomanyi kiba kitegeeza nti ayina blank check okuwandikako buli kyayagadde okugamba ekiri muki muggulu era nga wano eno avenue asinga ogikozesa ye sitaani wano wasobola okukulimbira obulungi nga tolina nawe era yagikozesa si yasinga yekka yagikozesa wano walimbira n'asukkuluma ku biki byayinza okuyingiza mu bukristaayo era nga amadiini mangi ennaku zino geesigamye oba gazimbiddwa ku biki omuntu yali afuddeko byayogera ate najja ekyaki yonna n'agirimba eddiini ngimanyi kuba akadde katono reincarnation kwe kukkiriza obutafaananako n'abakristaayo bagamba nti omuntu waafa either agenda mu geena oba agenda mu ggulu eno enzikiriza yeesomesa era eriko mu nnyumba hindu abayindi abahindu abo nti bo basomesa ne bagamba bw'ofa wama kafaananyi olina saako bweti bwenfa nga lero mbadde muntu nga nina ebyo byenkoze nyinza okudda nga ndi nsanafu eyo ensanafu ezaaliddwa etandise okukula etandise okusomba sukaali yona saani agirinnyeeko neefa nenkomawo kati nga ndi muti gwa ffene bwenva muti gwa ffene gukuze wayisayo emyaka ndoza nga 3 musumba yo bwagutemya ayagalamu nku manda nengookya nga kyennyanja so eno enzikiriza ya reincarnation kwe kukkiriza nti tuyita mu cycle zino bweziti tugenda tweyubula tukita kweyubula nga zoyitamu ezo bwotyo naye ate ng'ekigendererwa nti buli lwokomawo ogenda otereera gye biggweera ng'ofuuse katonda kwegamba nti okubeera nga neeyisa bubi mu nsi muno si kibi ekikulu ndituukawo okyalina chance okukola nkyalina emikisa so ne bweseenenya ye kwenenyezaki ne bwenziba amataka g'abantu kuba mwene enzikiriza katonda taliiyo mwe katondawo era basomesa nti mu buli muntu mulimu katonda kati wano wekijjira nsaba osomere ati bayibuli kikyeyogerako ekyo tulyoke tulabe byawandiika bibiri tukyabulira Ebulaniya essula ey'omwenda yesebo someyo nnyo 2:7 2:8 just omulabe njagala weegendeze nga omusumba wagenda okusoma bayibuli bewandiika biri simple byangu naye ate wetegereza kikyebigezako kutangira lwotegeera lwaki bayibuli mukama yagituwa Bebulaniya 2:8 bayibuli egamba nti era ng'abantu bwe baterekerwa okufa omulundi ogumu bafa emirundi emeka gumu bareincarnation bagamba bafa emirundi emeka tegibalika mingi okitegedde 6 genda maaso oluvannyuma lw'okwo omusango era ne Kristo bw'ati bwe yamala okuweebwayo omulundi ogumu okwetikka ebibi by'abangi alirabika omulundi ogwokubiri awatali kibi eri abo bamulindirira olw'obulokozi ofa ogwo oze ne Petero naye yakyongeddeko Petero ekisooka 3:18 agamba bw'ati nti kubanga era ne Kristo yabonyaabonyezebwa olw'ebibi omulundi gumu omutuukirivu olw'abatali batuukirivu atuleeta eri Katonda bwe yattibwa omubiri naye n'azuukizibwa omwoyo kyekisa enjigiriza eno ya reincarnation okuba enzibu oba okuba ey'omutawaana nti esomesa abantu abagikkiriza totya ojja kufa kale mu buno obulamu totereezeza bulungi wali obulamu obukola ki obuddako era muno obulamu negamba kati mu buno kanyonoone ndibitereeza nga nkumyongo omuti gwa ffene naye ate omulabi kyolina omumanya bayibuli etugamba buli muntu ofa omulundi gutya oluvaawo kusalira musango kati bye omwanisa wa Yesu atwandikira atugamba zizina ensonga lwaki ensomesa eno nfu nga genda ziyita mu bwangu nti ekisooka ekonta n'enjigiriza ya bayibuli nti omuntu talina mwoyo gutafa mu ye jjukira alina obutafa yekka ye Katonda jjukira mwene nzikiriza buli lwenfa waliwo ekinvaamu kati nekidda mu muti
omuti ne bagutema ne kiguvaamu ne kidda mu kyennyanja. So mba sifudde Yes. mba nfuuse bufuusi. Actually omatamu abalaba firimu naddala mu abalabi abatera okulaba ebiyindi bino obuzannyo obuliwo ennaku zino yansonga lwaki abayindi bakkiriza mu nte era bagiwa ekitiibwa kuba kisoboka ddala okuba ng'oli mu kulya jjajjaawo Kivaabo tebalya nyama zaabwe. Yes. Naye ate ensonga ey'okubiri yeeno nti bw'obanga bayibuli egamba mu Befeso 2:8 nti we are saved by grace through faith, tulokolebwa lwa kisa okuyita mu kukkiriza. Kiba kiri wano nali mu kulokolebwa olw'emirundi gy'akomyewo n'atereeza bikolwa. Bwenfiira eno chansi bwempitako waliwo chansi endala nekomawo nentereza ne binnemamuko nekomawo ogwokusatu ne binnemamu naye gye nyongera okudda nkola ki ntereera. So teriyo mulokozi, nze mulokozi w'obulamu bwange. Nze mulokozi wange wekinnema muno nja kudda ng'ekimera. Ekyokusatu wano wanisa kyandika n'agamba tugamba ekyokusatu the theory contradicts the biblical teaching that one's eternal destiny is decided forever by one's decisions in life. Nti bo bagamba bwekikulema mu guno totya waliwo omundi gw'oyinza okudda n'obitereeza. Naye ate fe Abakristaayo tugamba decisions z'okola mu buno obulamu ze zidetermining oba ogenda mu ggulu oba Kristo oliwa wa kuzikirizibwa. Okyetegereza ekyo. So omukisa gw'okusalawo ewa gy'olaga guli wano leero kati. Ebulaniya 3 agamba nti nno bw'obulira eddoboozi eddi leero. Ekyokuna nti Kristo takola nnyo makulu nakudda kwe mwene enjigiriza. Wabanga ngenda kudda nga ndi bwenti ate Yesu bw'ajja kukola ki? N'enkomerero teriiyo. Nze ndi mu cycle, oli mu cycle, oli mu cycle, adda kukola ki? Kristo talina mugaso. Talina mugaso mwene enjigiriza. Bino byonna bitugamba eby'enkomerero bibaga ebitaliiyo. Emboozi zo bo tebazimanyi. Ekyokutandira nga kyekisembayo nti omuntu asobola okutereeza ebibi bye ng'oyise emirundi emingi gy'okomawo so si Kristo kukoleramu. Era omulabi njagala obitereeza ddi okusinziira kwena enjigiriza. Bwe kinnema mu guno wakyalindira kafukunya gye nyinza okudda n'entereeza. Kati omulabi amateeka ne bweyongedde mu nsi. Omulabi njagala weegendeze kino ekintu. Omwana wo ng'omuzadde omwadivent asaba ku sabbiiti omwana we ali mu kulaba akazannyo k'abayindi nga bino bye bakola ki? Bayigiriza. Kyova olaba tuwulira enjogera ennaku zino abantu bagamba kama. Ekigambo ekyo bw'oba okiwuliddeko kama nti nkikoze ono kijja kudda Katonda akusasule. Ekisembayo kyenjagala okugera kweno ensonga y'eno nti omulabi weegendereze nnyo buli kintu ky'okkiriza nga kikendeeza omugaso gwa Kristo mu bulamu bwo. Bwe kiba kikuleetera okwesigama ennyo ku ggwe okusinga weesigamye ku Kristo kidduka. Reincarnation kufuusibwa tweyanza nnyo muganda ffe kwegamba twongedde okulabira ddala nti tulina okuba abeegendereza. Zino enjigiriza zebamu ziyinza oba nga temunnaziregako naye gyeziri ne mu Uganda mweziri mu Uganda mweziri weewaawo tezinafuna nnyo mwanjo naye weetaaga ozimanyeeko. Muganda agamba nti kijja omanyi kinyaga bitono. Omusumba nekolomansi embeera eno ey'omuntu okubeera nga omuntu ono okubeera nga yeeraguza akongojja emmandwa ate alagula oba oli agendayo ne bamulagula. Okulagula kitegeeza okutegeeza biki ebigenda okubaako. Nkulagudde bw'onaava wano n'otuuka wali ogenda kufuna ekizibu. Ekitegeeza nti ye alaba eby'omu maaso bwe byotalaba. Ayina amaanyi ago. Kaakati ekintu ekyo abantu abasinga wano edda nedda bakkiririzanga mu kusamira. Lwaki? Kubanga Setaani alwanya olutalo lunene okulabika nti ensi agibuza, ng'agamba nti omuntu bw'amala okufa abeera n'amaanyi. Ekisooka aba akusinga amaanyi g'omulamu. Ekyokubiri agenze bamututte ayina obuyinza okumanya ebiri eri kubanga ye alabayo ate gw'oli eno. Kati asobola okuzibula amaaso najja n'akubulya ku byaba bino. Era nze nzijjukira kitange yagendanga mwanyina bw'aba alwaziza omwana n'amuleeta ewaka n'afuna omwenge n'enkwata omwenge n'akwata
omwetango n'atwala mu ssabo ne tutandika okusamira kati ne tuyita bajjajja batubuulire omwana lwaki alwadde kubanga ye alaba biri ate ffe tetubiraba era ne wabeerawo n'abasawo baganda bajjalega nti omwana yalwadde kubanga yakoze kino na kino kati kino mu nsangi zino kyamaanyi nnyo n'ekisinga okusinga nga kiruma nti ate kiri ne mu kkanisa abantu bwe bajja mu kkanisa oli n'atandika okugamba nti nze ndaba kino naaba akwegamba ng'ayina ali omunisient kwegamba n'ajjawo katonda oba n'alaga nti katonda amwogereramu kati alabanga katonda ekigambo kino kyatuukako ne bwoba osomye mu kitabo kino ekya Samwiri ekisooka essula eno eya 28 omwandisi wa lesoni yatutulaze okusoma essula eno eya 28 ogenda kulaba nga omusajja ayitibwa Sawulo ebintu bimutabukako Abafirisuuti bamulumba Abayisirayiri tebalina nabyo akulwanyisa bimusobera agamba naye kati nkole nti agezaako okusaba katonda omanyi katonda mulungi bwe muba mutambula wano nga muwuliziganyanga kola byayagala akuddamu naye olwokuba yamuvaako n'akola ebirala n'amuvaako nti yagezaako okumusaba nga taddamu n'agamba nkole nti amagezi ndabulwe luddawa n'atandika okunoonya abaliko emizimu ng'ate jjuukira bayibuli ega nti yali abasaanyizaawo ne bamusindika endoli wali omukyalo omulogo n'agenda nga yeebuzaabuza nti bwe yatuukayo omukazi n'amuga nti abalogo babasaanyawo era kati Sawulo bw'anankwata ajja kunzita nga tamanyi nti ayogera na Sawulo n'amuga nti tofaayo tewali agenda kukutta naye njagala kubuulira omuntu gw'oba onnyimusiza nti yaani nyimusiza Nabbi Samwiri kubanga yandagulako ye yanfukako n'amafuta ambuulire lwaki ebintu bino bituukawo ng'ayagala okumanya kati kino ekintu kituuka ku bantu abaagala okumanya ebiri mu maaso bye batamanyi. Ye Musumba kambuuze Sawulo bwe yali alenge gundi yo ddala yali Samwiri Sawulo gwe baamuyimusiza nanti wano wetugamba ekigambo dikromazi Setaani bw'amala okitegeera nti ono ayagala mawulire era ayaayaana ye kye yakola kye kino Bayibuli yagambye era egamba nti si kyamagero Bakolinsi ekyokubiri essuula ey'11 olunyiriri lw'14 n'olw'15 si kyamagero ne malayika wa Setaani asobola okwefaananyiza nga malayika wa Katonda. Setaani kye yakola n'ayambala omubiri gwa Samwiri n'ajjanga Samwiri omusajja omukadde ayina envi nga yeenanigidde n'okwenagira ono yamubuuza ono bwe yamulaba n'akaaba amaziga bannange ono n'amubuuza olaba ki nti ndaba omusajja nga yeenagidde ng'atambula ng'ava mu nsi ng'ajja n'agamba nti oyo yennyini Sawulo yoyo Samwiri. Setaani n'afoojinga ng'era bwe tulaba nti abantu olumu oyinza okubeera wali mu nsonda n'olaba omuntu eyafa n'amugamba nti oyo Samwiri yennyini n'atandika okwogera Samwiri ng'ono omukazi amunnyonnyola naye nga si Samwiri ayogera Setaani yennyini nnyini nga yayogera oba omu ku bamalayika be oba bamalayika be abamu bwe baagwa nabo ng'amunnyonnyola nti kati ye Samwiri era n'atandika omulagula n'ekigenda ekisinga okwewuunyisa nti ono omusajja agenda okuvaayo ng'aweddemu amaanyi. Kati endowooza eyo Musumba kye tubuuza like nkufunza ono omukristaayo endowooza eno ayina ayinza gyewala atya kugyewala oba eyinza kuba noonya obuzibu obugirimu bwe buliwa Bayibuli yo nga ye egyogerako obuzibu obugirimu bwe buno ekisooka ejjawo Katonda emugjawo etya ejjawo okukkiriza kubanga yo Bayibuli egamba nti omuntu yenna atakkiriza tasobola kusanyusa Katonda. Ejjawo kwegamba omuntu okubeera nga obwesige bwa buteeka mu Katonda nti bw'afuna ebimusoomooza ajja kunoonya awalala watali Katonda. So nga ate ye Katonda agamba nti gwe tofaayo ebigenda mu maaso nze mbimanyi neesiga nze ngenda kukolera buli kimu. Kyava agamba Ibulayimu tivaayo jangu teyamulaga wa gyagenda naye yamugamba ajja tutambule ffenna. Endowooza eyo ekirala kyeraga kye kino nti Setaani agenda kukolera ebintu otandika okumusinza gw'oba ow'ekitiibwa naye olowooza nti osinza Katonda. Era abantu bangi abasinza Setaani ng'akoze ebyamagero n'abawa ne bye basabye nga balowooza nti basinza Katonda. Kyava agamba nti ku lunaku olw'enkomero ngenda mugamba va wendi kubanga wakolanga bya bujeemu ng'ate onaamugamba nti nedda nze nakola ebyamagero ani eyabimpanga nze nawonya n'abantu ani eyabawonyanga nze nalagula n'okulagula siggwe ng'onaamugamba nedda sikumanyangako va wendi wakolanga bya bujeemu mu Matayo ssuula 7:21 okumalako 23 mu bufunze. Enjigiriza eno ekyasa era kyava agamba nti mu kiseera eky'enkomerero ogusota gu Setaani
gugenda kukozesa obuyinza bwagwo bwonna okulimba abantu okugusinza naye nga balowooza nti basinza Katonda. Engeri emu egenda okulimba abantu kwe kulabika nti abakolera ebyamagero n'okubabuulira ne bakkiriza ne balowooza nti Katonda yayogedde mu bo. Kumbe bali ku kino kye bagambye Necromancer, oba okugenda n'osinza n'osaba amaanyi okuva eri emizimu gikuyambe. Bajjajja abaafa. Bajjajja abaafa. Isaaya alabula. Ese. Mu Isaaya essula 8 olunyolo 19. Agantirayo bagambanga nti mubuuze abo abaliko emizimu n'abafumu. Abalira ng'ennyonyi era abajobojja. Eggwanga tekirigwanira kubuuza Katonda waabwe. Otyo. Ebigambo ebyabalumu bandibibuuzizza bati ate abafu. Ate abaafa edda. Kwegamba Bayibuli kyerubirira wano kwe kutukugira okugenda eyo amaanyi gano ag'ekizikiza. Kubanga actually si yoli omuntu yennyini. Nanjakadde okwongera akantu katono nnyo. Bana kadde nno kagenze mikwano. Ekisooka story ya Samwiri eno ensanyusa lwa nsonga 3. Esooka Katonda tayinza kusalawo okwogereramu ng'ayita mu method yennyini gye yagamba nti nfu. Saulo teyasalawo kugoba bana abalaguzi olwokuba ye ng'omuntu kyeyayagala, wabula Katonda yali yabalabula mu kitabo ky'amateeka ekyokubiri nti bano bonna bakkiriza mu mizimu mu bagobe olw'ensonga bajja bawugula okuva ku nze. Sinabbagoba naye baabattanga busi. Ekyokubiri weegendeze nti Samwiri abanjagadde okwesa eno verse okugamba nti omuntu wafa tafa. Samwiri Bayibuli okulaga nti ono yali sitaani. Si Samwiri. Si Samwiri. Weegendeze nti Samwiri yavaawa. Mutaka. Naye ate jjukira Sawulo mu kaseera kano mwonoonyi, sikyo? Samwiri yona avudde mu ttaka agamba Sawulo kuba tumanyi bami Samwiri yali nabbi wa Katonda, so musajja mulungi, sikyo? Wandisuubira nti avaawo. Mu ggulu n'ayogera. Mu ggulu si wansi. Ekyokubiri anika n'amugamba nti enkya tunaaba ffenna. Wenne matabane mugenda beera nani? Nange. Naye ate Sawulo muki? Mujeemu. Kiki ekitegeeza? Kyangu nnyo mu eyo philosophy omuntu omufu okugamba tugenda mu ggulu ffenna tofaayo nze olwedde gye nkola ki? Ne Yesu mulaba twebongako. Ekisembayo kikino erimu mwenna balina TV nosasula subscription yo mitwalo gyo 8-10 gyonna gye musasula ku TV emu bagiyita I believe it is waliwo program ya Necromancy mu Hollywood. TV one girese. No gavuga program. Kale masonyo ukuliko program eyo ngono mwami ajja najje wuwo nakwa yabagenze eri bantu bali famous abanene nabagamba nti no ani yafa nti wali omuntu wange yafa njagala omugambe nti kale nga ine ekyama gwe naye kye mwayogera nga teri muntu naye nakimanyi nga ge mazima ye nagamba wano alina akatabo ke n'andika okuwandika okulukuunye nga bw'awandiika nakugamba nti aŋŋambye katuze mukyala we yafa mukyala wa ŋŋambye ojjukira oli olugoye lwa red lwamuguliranga ennaku z'omwezi ye ng'omuntu akikola ki takimanyi nakuwe kandi mukyala we abakola ki ojjukira olunaku olwo nti yeye nagamba kituufu mukyala wange wali wano nange mpulira ekibeerabeera muki mu ruumu olumala nagamba mukyala wa agambye nti akwagala era yonna gyali akusanyukidde bambi okitegedde musumba kyakugamba ekyo kati leero weekiri musanya akyambaza mu ngoye ennungi okiraba ku TV yo ate ng'ogisasulira naye ate nga bikutwala mu kuzikiriza kuba omufu baba maleka bali abaagwa ali mu kulaga bintu ebikwatana ki ne Bayibuli kyovala gituwa emiwe gikyamya nti gikukyamya okuva ku Bayibuli kyeyigiriza nti abalamu bamanyi nga balifa naye abafu tebaliko kibamanyi okkirize nti abafu tebafiira ddala. Okay, so mu kuwunzika twagala kulaba personations and other appearances oba okukomawo kw'abafu n'okulabikirwa okulala. Ekintu kino kikyama kingi nnyo. Yes, actually this is more common era abantu abasinga ekizo nga kyabatuuka nako nti obeerawo mu ruumu yo ogenda okulaba nga ate omuntu wakulabikidde ebyaddala nno story egenda nti waliwo abakkiriza babiri bali bamaze okuziika bawala baabwe mu myaka 3 na myaka 5 nga bakamala obaziika olweggulo bakomawo mu nju omusajja atudde ku ntebe omukyala ali mu kufumba kuteekateeka kintu kyakulya ne balaba oluggi nga lweggula bwolawo ne buyingira kamu ne katula kutatayo ku kisibu wano ku magulu kamu ne kakwata omukono gwa mama waako mu maziga amangi olwokuba bali bamaze osoma amazima ne bagamba nti sitaani genda tumanyi nti walafe bakoze eki bafudde era beebase emyoyo ne gibula
So personation kitegeeza kyagala okwefaanyizamu ne promise naye enjawulo yakyo yeno nti kino okirabako okirabako omuntu wonna akomawo ng'ayogeranga ku ddoboozi lyerimu bye mwayogeranga n'okusaaga byerimu byonna n'ogamba ddala then nakugamba enkya weegendeze walina okubaawo akabenje omuntu wonna oba tibati ku mulimu takwagaliza weegendereze so ekintu kino bwe kiggweera wawano obulabe bwakyo bwe buno nti gye kigenda okuggweera abamu bagenda lowooza nti balabye abatume abali mu ndagaano empya balowooze nti babagambye amazima amapya nga gakontana amazima ge bayogera mu bayibuli sitaani yo gyalaga kati omusingi nja mulabula omuntu tumukunzika kati pa eddakiika ziweddeyo bigambo ki ebirabula omuntu nti kino kyoba onywererako ebigambo ebirabula omuntu okuwona obulimba buno kuba bwebundula bw'amaanyi obulimba buno okubuwona ekisooka bayibuli etugamba nti waliwo ebyokulwanyisa byetukozesa okulwana n'omulabe sitaani kubanga ffe tetulwana na mubiri ne musaayi tulwana n'egyo emyoyo gye tutayinaako maanyi n'ebyokulwanyisa biri mu kitabo kya Befeso essula ya 6 ogenda okuva okusoma ku lunyolo lw'10 osomere dda mpaka ku 18 ogenda kulaba bwakugamba naye ekimu ku byo kigambo kya Katonda ekitala tudde eri etteeka oba amateeka n'obujulizi bwe baba tebogeranga ekigambo kya Katonda bwe kigamba obudde tebugenda kukya ebigambo by'abalamu tubibuuze mu bufunze ddayo osome bayibuli omuntu yenna ne bw'aba taatawo oba maamawo oba muwalawo n'akomawo bayibuli ega nti omufu bw'afa afiira ddala takomawo oyo sitaani yakomyewo mu bufunze tuddeyo tusome ekigambo tuleme kuwulira abantu n'oyo gwe weesiga omusumba ayinza okuba nga si ayogera nga sitaani yayogera mu yenga Yesu bwe yagamba ayogedde nti mutegedde n'atakwata biragiro bye oyo mulimba n'amazima tegali muye mu bufunze ekigambo kya Katonda zino zifirimu simanya bino bye tulaba bye tuwulira n'ebyo simanya abalala bye bakola bitujja ku kigambo kya Katonda okubanga tetukisoma na kukkiriza kye kigambo ebisigadde byonna feelings byonna bitujja ku kigambo kya Katonda kkiriza ekigambo kye kigambo ebisigadde Mukama ajja bikola okkiriza kujja lwakuwulira kigambo kya Katonda sumbafu tusabe Mukama atukukkiriza okwo amina katusabe Mukama Katonda kitaffe ayinza byonna tweyanza nnyo tweyanzeege olw'okubikkulako tubikkulira ku biki ebigenda mu maaso abamu tetubiraba kubanga tukkiriza ekigambo kyo abamu tetubiwulira kubanga ekigambo kyo tukikkiriza kikigamba kitukola ate si mu maanyi gaffe naye mu maanyi go tusaba Katonda wange okuuma abaddu bo n'abazaana bo omuntu yenna abuusabuusa Katonda wange omuwe okukkiriza kubanga singa anaggulawo olujja olwo agenda okubonaabona ne sitaani kubanga sitaani yajja kutta na kuzikiriza lesoni eno tuyigiriza kitaffe ekintu ekirungi nti tubeere nga tuyiga ekigambo kyo tukkirize Katonda wange ate tufune n'amaanyi ogenda okulabula abalala tusaba otunaaze n'omusaayi gwo Yesu tusaba Katonda wange otuwanguzise ebizibu byaffe obitukwatireko era mu ssabbiiti eno Katonda waffe oteeketeeke bw'onaakomawo kitaffe otusaanyize obwakabaka bwo tusabe nga twegayira okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe amina webale nnyo mukwano gaffe okuba nti obadde otambula naffe okuva gye twatandikidde paka otuwunzikidde lesson week eno tukwagaliza sabbiiti ennungi ne tusaba nti okukkiriza kw'oyongera okukunywereza ku kigambo kya Katonda Bayibuli amina